tumeka tukwagaliza akaseera akalungi tugenda kugenda mu lukiiko lw'eggwanga akakiiko ak'ebyenjigiriza kawuniikiridde abakulira amatendekero ga gavumenti ab'enjawulo bwe bazze ate ne bazuula nti waliwo emiwaatwa n'okubulankanya ensimbi ez'enjawulo ezibaweebwa okuddukanya amatendekero gano. Bannaffe abasika mu paalamenti y'eggwanga bakuŋŋaanyizza emboozi eno katulabe bye baggyeeyo. Akakiiko ka paalamenti ak'ebyenjigiriza sabbiiti eno kagimaze nga kagenda maaso n'okutunya amatendekero aga waggulu aga gavumenti okulaba ensimbi ezigenze maaso n'okubaweebwa n'engeri gye zigenze maaso n'okukozesebwamu. Kaakati ababaka batuula akakiiko kano bennyamidde byansiso oluvannyuma lw'okuba nti ensimbi zino ate zigenda maaso ne ziweebwa kyokka ogenda okukakkana nga tezira kizikoze nga zikyusibwa ne zikola ebintu ebitaali mu nteekateeka. At some point it needs to be very clear that when we talk about retooling we are talking about ABCD. It's becoming an area where every other expenditure can be fitted. It is a general thing that needs to be defined very well. Akakiiko akakulembera omubaka wakuva mu Nyaruguru John Ntamuhirwa kasobodde okusinkana amatendekero ag'ebyenjigiriza n'ekizuuliddwa ssente zino ziba ziteekeddwawo okujweza ebyenkulaakulana n'okuba nga batunya ebintu ebigwa bitalaze naye zikola emirimu egitali gy'ebyo. Omubaka okuva e Busia Godfrey Macho agamba nti ng'akakiiko tebafunye kunnyonnyola kumala. Kati kuboddira e Makerere ekigambo retooling yo yazimbamu amayumba. Ate ogenda ku university endala egamba retooling yo negula amamotoka. Endala negamba retooling simanyi batugamba mbu ziwa bano abayambako support staff emisaala. So tulowooze ekigambo retooling bali kikozesa obubi nga buli omu mwayikize ekintu kye mwafunira. Ssentebe w'akakiiko kano John Ntamuhirwa agamba nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku nsimbi zibaagabira amatendekero gano 18 nga ssente zino tezitegerekeka bulungi. Mu lulimi lwaffe lw'abasomesa tumanyi nti retooling omusomesa oba omuntu aba asomesa abaana nga alina ebintu ebyatategeera obulungi curriculum muyinza kubanga yakyuka oba nga tekinologi yakyuka abasomesa bajjayo n'oba retooling n'oddamu okubasomesa obulungi ne bategeera ekyokukola. Naye akati retooling wano erimu okuzimba ebizimbe, erimu okugula zi kompyuta, erimu okugula motoka, erimu okugula entebe, kati konna katogo kali omwo. Ate twagenza okusanga bwe tubadde tuyita mu document tusanga nti retooling ssente zonna bazibawa naye zonna bazifulumya. Kyokka akulembera ekitongole ky'ebigezo ekya EBY'ENJIGIRIZA Tracy Jonesmas ono ategeeza nga bo bakwata obulungi ensimbi ezaabwe era nga bazikozesa okuzimba yafisi. Tufuna ssente z'okuzimba ofisi yaffe kubanga twali project nga tenaggwa tebanatuwa namba ssente twaziteeka ku retooling. Kati baona ne badde bagala kumanya bwakimwazi twazisa ku retooling ntuzikozesa naye kati ffe ekyo twakivaamu zavaayo kati tulina mu futufu kibayita project number wetuteeka ssente zaffe ezizimba ofisi yaffe ku lusozi Kyambo. Wabula abamu ku babaka batuula akakiiko kano okuli omubaka okuva e Kashandatha Nitungo ssaako n'omubaka omukyalo Enamayingo Margaret Makoha bano bagamba nti ensimbi zino zirina okuba nga ziddamu okunoonyezebwako. Now retooling in EBY'ENJIGIRIZA is buying computers and stationery. So, Honourable Minister, can we know what retooling means and what it covers when it comes to retooling? Because as my colleague was saying, people are using retooling like an elephant. This side it's an elephant, the other side is this. So we want to know what retooling means. Agamu ku matendekero agasinkaniddwa bwe kubadde ettendekero ly'ekyambugo Makerere University, Muni, ssaako n'amalala. Ku Rasso TV, nze Grace Segirinya ne Eric Sebalamu, Omunyo.